political rally. He's standing as the chairperson of Village. The village is called Gunga Village. I'm the chairperson for that village. I want to bring my President Yoweri Kaguta Museveni. I want to bring the message to my boss, President Yoweri Museveni. Greetings from His Excellency. Janet Kataha, together with the mama Janet Kataha, together with the entire family. Greetings from them. These are the words he told me to tell you. Send you greetings. Pray for him. And support him. On the 15th. You choose him. Don't throw your vote out. No, but get that man of the coffee. The bus man. Akalu tekitegeeza kufa. Akalu kano nze nakalaba mu 1998 naye nkyali mulamu. Lwaki? Olw'emirembe egize gibeerawo mu ggwanga lino. Ate n'eddembe ly'obuntu okwogera n'okukola kyonna ky'oba oyagala. Awo njagalira okwebaliza ddala Katonda kubanga waliyo obukulembeze nga bwo tebukkiriza bakulembeze balala kubeerawo. Naye buno obukulembeze buwadde abantu emirembe okulaba nti abantu beesalirawo ani omukulembeze gwe baagala okulonda. Era buli muntu oli wa ddembe okwesalirawo naye mu kutegeera ne mu kumanya kubanga akalulu tekitegeeza kufa. Kati senga okufa kubeerawo bano abaana mugenda balekera baani? Abaana bano mugenda balekera baani? Mugenda balekawo nga bamulekwa kubanga bano abaana beetaaga okulabirira obulungi, beetaaga okukuuma obulungi. Era awo njagadde okutegeeza bannayuganda mukuume emirembe. Mukuume emirembe, muleme kuyingira mu kwekalakaasa. Mulimu abantu abamu ng'ekintu kimutimba butimbi. Ne kimutimba n'akola naye yejjusa luvannyuma. Tetwandyagadde bannayuganda wabeerewo ekigambo nti kale singa nnamanya ekyo sandikikoze. Singa nnamanya nandikikoze. Kubanga bw'otuuka mu kigambo ekyo nti singa nnamanya sandikikoze ate nga wakikola olwo eggwanga tuba tulitadde mu katyabaga. Naye nze kimu kyemmanyi mbakubiriza okukuuma emirembe. Abazadde mubulirire abaana bammwe tugende buli muntu londa nga bw'osobola. Keera ku makya ng'ennaku z'omwezi 15 ogende olonde. Genda olonde. Okulonda si kufa. Golonda omukulembeze gw'oyagala era gw'osazeewo naye n'amagezi nago geetaagisa.